ورحمة الله وبركاته. njagala okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala mu ngeri ey'enjawulo atuwadde omukisa okubeera nti tubeera ffenna mu nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ekimu ku bifo Allah subhanahu wa ta'ala byasinga okwagala ku nsi mu mwezi gwa Ramadan, ekimu ku kiseera Allah subhanahu wa ta'ala kyasinga okwagala. Allah mwebaza, n'oluvannyuma ne neebaza abateesiteesi aba Alwas Charity wamu n'abasomesa abatuta obuvunaanyizibwa ne bawaayo obudde okubeera nammwe wano okuva puroguramu bwe yatandise ku makya paka kati obudde nga buwungeera. Njagala okusinga okwebaza mmwe okubeera nti mwerekereza obudde mwenna abaami n'abakyala mu biti byammwe eby'enjawulo ne musalawo mubeere mu kifo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala mubeeremu, ate mu budde obutuufu ddala Allah subhanahu wa ta'ala mu kiseera kyakubisaamu empeera. Njagala okubozaayoza ne hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin, omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwayagaliza obulungi. Sheikh Mafubi ayogeddeko ebyamamotoka, ebyamayumba, byonna omwana Adamu abyagala byakwewunda kwansi, naye teri afuna nga muntu Allah subhanahu wa ta'ala gwawadde okutegeera eddiini ye. Abateesiteesi bampadde obuvunaanyizibwa okubeera nti njogera ku topiki think globally but act islamically, engeri gye tusobola okubeera nti mu ndowooza tubeera n'endowooza engazi esobola okukwatagana n'ensi nga bw'etambula, naye ng'ate bwe tutuuka mu bikolwa tetukola okuggyako ebikwatagana n'amateeka g'eddiini oba ebisiimya Allah subhanahu wa ta'ala. Nga sinayingira mu topiki enkwasibbwa okwogerako, njagala nsooke mbajjukiza ebintu bibiri. Ekintu ekisooka y'ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatukola n'atussa ku nsi. Ffenna tukimanyi naye tekigaana kujjukiza, wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmuminin. Allah yatukola n'atussa ku nsi olw'ekigendererwa kimu, kubeera nti nno tumusinza. Era n'atugamba mu suratu Dhariyati aya eya 5:6 nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, saatonda majinni n'abantu okuggyako olw'ekigendererwa kimu kyokka, kubeera nti nno bansinza. Ekyokubiri kyekigendererwa gwe ng'omwana Adamu ate omukkiriza ky'oyina ku nsi oba ky'oyina okuba nakyo ku nsi bw'obeera nga ddala omanyi wa gy'olaga. Omukkiriza ategeera ensi era n'amanya nti ya kiseera ng'anoonya n'enkomerero, abeera n'ekigendererwa ekifuna ensi n'enkomerero. Era bw'oba okolerera ensi n'okolerera enkomerero, y'ensonga lwaki mu dduwa ze muyitiriza naddala abagenda e Makka mulimu rabbana atina fi duniya hasana, kimafu abantu nga baweddemu nnyo, wa fil akhirati hasanatan, nti ayi Allah tuwe ebirungi ku nsi ne ku nkomerero, eby'oku nkomerero abamanyi bye bavvuunula n'ejjana. Kakati bwe kibeera nga ekigendererwa Allah y'okutonda yakutonda kumusinza, ate nga naawe omukkiriza ategeera ekigendererwa kyo ku nsi kwe kugatta eddiini n'edduniya. Ndabira ddala nga bikwatagana n'omusomo gwaffe guno ogw'olwaleero, engeri ki gy'oteekeddwa okugaziwa ennyo mu bwongo ng'olowooza ebikwatagana n'obulamu bw'ensi, n'ensi nga bw'etambula ne supiidi kweddukira,
naye ng'ate bw'otuuka mu bikolwa okola ebyo ebisanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Omusomo gwaffe guno ngenda gutemamu ennyingo 5. Ennyingo esooka njagala okujjukiza muganda wange ne mwannyinaze ali wano olwaleero nti Qur'ani teyina kye yalekayo. Keba endowooza gy'ogamba nti twogera ku ndowooza, twogera ku tekinologi, byonna byonna Qur'ani yabyogerako, ate ye soosi y'eddiini. Kati kitegeeza oba obigatta bye twogerako olwaleero okuyiiya n'okulowooza, naye nga byonna byokola bikwatagana n'eddiini, kubanga Qur'ani byonna yabigatta. Era tewali kintu mwanadamu kye yeetaaga ku nsi okuggyako, oba kye yeetaaga kumanya, oba kye yeetaaga mu bulamu bwe okuggyako nga Qur'ani yakyogerako. Allah subhanahu wa ta'ala kyava atugamba mu Qur'ani nti ma farratuna fil kitabi min shay. Suratul An'am aya ya 38 nti tetulina kye twalekayo, amakulu nti ebikolo by'amateeka mu Qur'ani byonna mwebiri. Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yali akigaziya ekyo tukitegeere bulungi, n'agamba nti ala inni utitu lqur'ana wa mithlahu ma'ahu, nti Katonda yampa Qur'ani ekikolo ky'amateeka, wa mithlahu ma'ahu, nampeerako ekirala ekitambula nakyo, nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama ategeeza sunna. Amakulu nti Katonda bw'agamba nti ma farratuna fil kitabi min shay, tewali kye twalekayo kitaliimu mu kitabo. Tojja kusanga matabi gonna nga gali mu Qur'ani, wabula ebikolo mwebiri, amatabi gojja n'ofuna mu njigiriza za Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kale byonna bye tulaba olwaleero, ebizuusi bye boogera ne bagamba leero bazudde kino, byonna ebipya, ne bakola researches ne balangirira nti bazudde kino na kiri, byebyo Qur'ani bye yayogerako emyaka 1445 n'omusobyo emabega, naye nga tubitegeera lwaleero nga abatasoma Qur'ani nga bwe babitegedde leero ate ne balowooza nti bakoze nnyo era bavumbudde nnyo. Naye obuzibu abasiraamu bwe balina olwaleero bwe buteematira oba obuteerabawo, era abasinga obungi babeera awo nga tebamanyi nti bayina ekitiibwa era ba muwendo ba nkizo singa banaabeera ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yayagala babeere. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'ani mu suratul Maida aya ey'okusatu nti waraditu lakumul islaama diina, nabasiimira obusiraamu nga yeddiini entuufu mu mulina okubeera nti nno munsinziza. Mu suratul An'am aya 165 n'agamba nti wahuwa alladhi ja'alakum khalaifa al-ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, nti Katonda ye yabasikiza ensi oluvannyuma lw'okugijjamu bamawala aboonoonya aba buli kika, yagisikiza mmwe abakkiriza, abamu ku mmwe n'abasukkulumya ku bannaabwe mu madaala, liyabluwakum fiima ataakum, abagezese mu ebyo by'abawadde. Kyekino Seekamafu kyabadde akubiriza mu byabawadde okubeera nti Allah bw'akusukkulumyanga ku balala, togamba mbu oyagala kubeera nga gundi, bw'otaabe nga gundi tojja kuwaayo. Kirungi okubeera nga gundi bw'obeera nga tokikoze mu nsaalwa, n'osaba okubeera nga gundi ne gundi n'asigaza ebibye, naye ebbanga ly'omala nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba abikuwadde ojja kusigala ng'owaayo mu kkubo lye, era osigale mu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abalungi. Kale nkugamba nti Qur'ani y'ensibuko y'endowooza engazi gye twogerako, Qur'ani y'ensibuko y'amateeka. Kale omuntu ayagala okubeera n'endowooza engazi gye twogerako kimukakatako okubeera nti byakola bikwatagana n'amateeka g'eddiini. Ensonga ey'okubiri, tugenda mu maaso n'omulamwa gwaffe, think globally but act Islamically.
ensonga ey'okubiri tukugamba nti gwe ng'omukkiriza kikkakatako okutambula n'ensi. Tokkirizibwa kugamba nti ebyo byabali, ate nga Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa omukisa ogubeera ekintu kyonna ekirungi n'okusitula amadaala. Kale nkugamba bw'oba lowooza endowooza ddala ey'ekikulu, otambule ne tekinologi w'omulembe awatali kwetya kwonna, ebbanga ly'omala nga by'okola tebikontana n'amateeka ga ddiini. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratul Baqara aya ya 29 nti huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, nti ye Katonda ye yabatondera ebiri mu nsi yonna, amakulu nti yabibawa, era omukkiriza buli w'oba buli w'olaba ekirungi manya nti okiyinako omugabo, naye kinoonye mu kkubo eddungi ng'okimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakutonda n'akussa ku nsi, malayika yawandiika by'ojja okubeera ne by'olifuna ku nsi. Naye olw'okuba tobimanyi, gwe kola Allah subhanahu wa ta'ala kye yakulagira, riziki ginoonye, naye nabbi yagamba nti fa ajmilu fi talab, bwe mubanga munoonya riziki muginoonye mu makubo matuufu, so sigamba nti olw'okuba ogyagadde ku supiidi obeere nga halaali ne haraamu byonna otuuma n'ogattira wamu. Naye kye mbagambye nti mubeere nga mumanyi nti muli baakitiibwa era muli ba waggulu, omulembe mutambule nagwo ebbanga lye munaamala nga mutambulira mu mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba mu suratu Ali Imran aya 139 nti wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, temugezangako ne mwefeebya, temunakuwala. Lwaki mubeera awo ne musimba enkokola, ne mulaga obubonero bw'okunakuwala, ne mulaga obubonero bw'okubeera obubi? Wa antumul a'laun, naye ng'ate muli ba waggulu nnyo, mwe ba waggulu. In kuntum mu'minin, bwe mubeera nga bino ebirala bye mukola mukulembeza ekitendo eky'obukkiriza. Ennyingo ey'okusatu, tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe, think globally but act Islamically. Lowooza mu ndowooza engaze ennyo, naye nga byonna by'otuukako okola nga bitambulira mu mateeka ga ddiini. Tugamba nti omuntu ali mu mbeera eyo ng'ayagala okutambula n'ensi nga bw'etambula mu kulowooza okugazi naye nga kukwatagana n'eddiini. Bino bye babuuza abantu abangi nti ffe tuwangaala n'abatali basiraamu, naye bwe nziba atali musiraamu nfuna omusango. Tukugamba nti bw'obeera nga oli mukkiriza alowooza obugazi bw'otwogereramu, ebikolwa byo birina okutambula nga bitambulira ku ddiini. Olina okulaga enkola ennungi, olina okuba n'enkolagana ennungi ne banno, naddala ab'enzikiriza endala. Tokozesanga omukisa ogwo n'endowooza enkyamu n'ogamba nti osobola bo okubabba oba okubeera nti nno obalyazaamaanya. Kikkakasaako okubeera nti abantu bonna bowangaala nabo, ab'enzikiriza endala wadde banzikiriza ndala, owangaala nabo mu mbeera ennungi. Ejjayo ekifaananyi ky'obusiraamu, buli omu agambe nti abasiraamu balungi, nakolaganako ne gundi naye teyanswaza. Awo ojja kubeera omubaka omulungi alaga ekifaananyi ekirungi eky'obusiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala ku nkolagana yaffe ne bannaffe ab'enzikiriza endala agamba mu suratu al-Mumtahina aya ey'omunaana nti la yanhakumu Allahu ani alladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Nti Katonda tabagaanangako okubeera nti nno mukolagana n'abo abantu ab'enzikiriza endala abatalinaako bulabe, tebabawalana, tebabalwanyisangako, tebabafulumyangako mu mayumba gammwe. Allah subhanahu wa ta'ala tabagaana kukolagana nabo bulungi, mukolagane nabo n'obwenkanya obusembayo waggulu, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ayagala abenkanya. Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atutegeeza nga ate bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, hadithul qudsi, nga Allah agamba nti man zalama muahida
aw intaqasahu haqqa, omuntu yenna alyazaamaanya omuntu gwawangaala naye ow'enzikiriza endala, aw intaqasahu haqqahu, oba n'akendeeza ku bintu bye ebyalina okubeera nti atuukiriza ku mabanja ge olw'okuba ng'aga nti akasasi musiraamu, aw kallafahu fawqa taqatihi, oba okubeera nti bw'aba mukozi nga mukozi we ng'amukaka n'amukozesa emirimu egisukka ku busobozi bwe, agamba nti aw akhadha minhu shay'an bighayri tibi nafsin minhu, oba okumuggyako ekintu n'amunyaga awatali kwagala kwa mutima gwe, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti fa ana hajijuhu yawma alqiyama, omuntu oyo nze kennyini nze nja okumwevunaanira. Allah yajja okuba omuwaabi ng'ate ye mulamuzi ku lunaku lw'enkomerero eri oyo ayise omuntu ow'enzikiriza endala bw'atyo mu bintu bye twogeddeko mu hadithi al-Qudusi eyo. Tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe, think globally but act islamically. Ennyingo ey'okuna tukugamba ambasada wakyali ku sayidi eyo, ow'ekibuuzo kyonna kyoyagala okubuuza kiwandiike, ojja kukisindika kuba akanyomero ke tuddamu keke ebibuuzo. Tugenda mu maaso tugamba nti omuntu alowooza bw'atyo mu ndowooza gye twogerako ye muntu abeera nti bw'abeera nga awangaalidde mu mbeera munne n'amusobyako, amanya nti buli muntu yenna atuukiriza era n'asobya, n'abeera nti asobola okuwangaala ne banne mu mirembe, nga ne bw'abeera ng'asobola okufunira banne excuses, n'agamba nti ono alabika akoze kino lwakino, so si buli nti munno bw'akola ensobi okolerawo judgment nti era agenderedde kunnumya, agenderedde kino, kwegamba n'obeera nga gwe judgment gy'okola yakubeera nti ekutulawo enkolagana oba n'oluganda, so nga bambi oluusi munno ayinza okubeera nga tagenderedde kibi, era eyo ye siyaasa oba ye politics w'obusiraamu, engeri gye tulina okukolaganamu n'abantu betwawukana nabo mu ndowooza. Bw'otunuulira ebyo n'otunuulira embeera gye tuwangaaliramu olwaleero, obusiraamu ku ntandikwa nga ku mulembe gwa mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'emirembe egyajja oluvannyuma bwasimirwa omusingi omulungi ogwazimbibwa ku mukwano n'okwagalana era n'okwerekereza. Naye bw'otunuulira embeera gye tulimu olwaleero, naddala abasiraamu gye beeyisaamu wakati wa bannaabwe n'obulabe bwe beggulako wakati waabwe, ekwasiza ddala ensonyi, ekwasa ennaku, eragira ddala ekifaananyi ekibi. Omu kye yayogerako n'agamba nti anna tajahta ila al-islaami fi baladi tajiduhu katayri maksuusan janahaahu, nti buli w'onaagenda ng'onoonya ebifa ku busiraamu ojja kusanga nga obusiraamu bulinga ekinyonyi ekikutuddwako ebiwawaatiro, tebutambula, tebulina gye bulaga, naye nga lwaki? Kwe kubeera nti tuva ku nkola ya mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyazimba community ennungi e Madiina, n'atuuka n'okubeera nti ayimiriza entalo eza jahiliya egyali mu myaka 10,000 nga bamanyiddwa nti bano balina okulwana na bali Awusi ne Khaziraji n'ebika ebirala. N'azimba omusingi omulungi faakha baina almuhajirina wal ansar, n'azimba oluganda wakati w'abamuhajirina ne ba answaru ng'asenguse avudde e Makka azze e Madiina. Tukugamba nti omusingi ogwo mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama
gwe yazimbirako community eyo mu bukkiriza n'okwerekereza n'okwagalana y'embeera gye twetaaga okubeera nti nno tuzimba ebyonoonese wakati waffe, tuzimbe omusingi omulungi ng'abasiraamu. Ekyo kitegeeza tujja kuba tukoledde ku ndowooza gye twandibadde tutambulirako naye ng'ekwatagana n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyagala tubeere. Ku nsonga eyo nsembyayo ekyafaayo enkola Abubakari mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yateekawo. Abubakari as-Siddiqi Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'avaawo n'amuddira mu bigere n'abeera ng'aginyweza, ng'era yali emu mu byalinga bikuuma enkolagana wakati w'abantu abali mu mitendera egy'enjawulo. Y'ensonga ey'okwebuuza n'obeera nti nno oli ne bw'obanga olaba omusinza amadaala teweemalirira, kubanga mukama waffe Nabbi sallallahu alaihi wasallama teyakikola. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani yamugamba nti washawiruhum fil amri, nti beebuuzengako banno. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yabeeranga ne basahaba be n'alagira ekintu nga basahaba bamubuuza nti ya Rasulallah, buno bubaka oba kintu kye tusobola naffe okuwaako endowooza nga ndowoozayo? Mukama waffe Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yabagambanga nti bubaka, qaalu sami'na wa ata'na, nga bagamba tuwulidde era tugonze, kuba kiba kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala. Ne bwe yabagambanga nti ndowooza yange, nga nabo baleeta endowooza zaabwe. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallama bye yamanyibwako Abubakari ne Umar bwe beegattanga ne bawa ekirowoozo, mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama teyakyawukanangako. Era yagambanga nti yagambanga Abubakari ne Umar nti law ijtama'tuma fi mashura ma khalaftukuma, bwe mba mwegasse ku kirowoozo sisobola kubeera nti nno mbaawukanako. Eyo essoosi ya demokrasi nti babiri ku omu, mukama waffe Nabbi sallallahu alaihi wasallama wamu n'okuba nti yali afuna obubaka butereevu okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, naye yeebuuzanga. Njagala gwe weebuuze ali wano nti bw'oba mukulembeze ddala oli mu abo abeebuuza ku bantu abali wansi wo, oba gwe byonna olagira bulagizi, gwe ekikyo kye kirina okubeera ekituufu. Bw'obeera mwami awaka weebuuza ku mukyala wo n'omukyala yeebuuza ku mwami, oba buli omu alowooza nti kyaliko kye kirina okuba ekituufu, oba omuzadde n'omwana n'abantu bonna mu mbeera eza bulijjo, bwe tunaatambula bwe tutyo tujja tuba tutuukiriza enkola ya mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era tujja kuba ku mulamwa gwaffe ogw'endowooza engazi ekwatagana n'ensi gye tulimu ku sipiidi gyetambulirako, naye ng'ate ebikolwa bitambula n'eddiini. Era njagala kufundikira nga mbalaamira ebintu bino wammanga. Ekisooka, mukozese amagezi gammwe okuluubirira okufuna ebintu ebinene n'okutambula n'ensi, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakibasuubiza. Temugambanga nti yaa bino si byaffe byabalala. Mulwane okubeera nti nno mutendeka abaana bammwe ne famire zammwe muzifeeko okubeera nti nno muzikulaakulanya. Mulwanyise nnyo enkola ey'emize gye batuyingizaamu emikyamu, gijjirako ssente, gijjirako ebirabo, abalala gijjirako viza n'ebirala. Towagiranga muze mukyamu ne bwe gubanga gukuwaaki olwaleero ku nsi, kubanga kijja kuwa enkomerero embi ennyo. Ekiddako, mulwane ennyo okukuuma obumu bwammwe ng'abasiraamu, mwewalenga okubeera nti nno mukozesebwa, okubeera nti nno muwanirira empalana ez'olubeerera. N'ekisembayo bakubiriza olubeerera mubeere abasaale mu kuweereza eddiini yammwe, ate mubeere basaale mu kuweereza eggwanga lyammwe. Think globally but act Islamically. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.